program Twejjanjabe. Omulabi omulungi, njagala okubuuzaako nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero buli lwa mukaaga tubeera mu program Twejjanjabe. Tuba twogera ku ndwadde ez'enjawulo. Abafunye ebirungi twebaza Katonda, abafunye obuzibuzibu abalwaziza nsaba Katonda ate abeere nga abasuusa, abaviiriddwako abammwe nsaba Katonda ate abeere nga abagumya n'emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwummuze mirembe. Olunaku olwaleero ku program Twejjanjabe, nga bwe nabagamba program Twejjanjabe tugenda mu bifo eby'enjawulo, tugenda malwaliro ag'enjawulo. Olunaku olwaleero tuli ku ddwaliro erimu e Wakiso St Joseph's Hospital. Abasinga mulimanyi kubanga tuzze tubeera nabo ku program Twejjanjabe. Bajja bategekawo ebintu eby'enjawulo omulundi guno. Eddwaliro lyataddewo okulongoosa okw'obwereere. Bataddewo okulongoosa abaana abayina obugalo, abaana abayina kinnakimu, abayina enkovu. So omulundi guno kyekyo kye bataddewo era abantu bangi be bakozeeko. So olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku nkovu. Enkovu ezimu ki ekizireeta? Bw'oba oyina enkovu ng'oli eyo basobola ogirongoosa neeterera. Abamu ndaba cream ze mwesiiga, ddala kituufu ezo cream ze mukozesa zisobola okuggyawo enkovu neetaddira ddala era neetereera neeggwerawo ddala. Olunaku olwaleero tuli mu ddongoosezo, tuli mu theatre. Baana bangi be balongoosezza, abantu bangi be balongoosezza ku bwereere. Tuli n'omusawo omu akola wano ku ddwaliro agenda kuba nga atweyanjulira atubuulire ate lwaki ku guno omulundi baasala bafokasinge ku kulongoosa nkovu, lwaki kye baateekako nnyesa newankubadde abalala babadde bajja nga babakolako abannakimu n'abalina ebizibuzibu ebirala, naye lwaki essekkulu baliteeka ku nkovu? Musawo tusanyusa okulaba nange basange eyakakulaba ku terefayina mweyanjulire. Erinnya bampita Byamukama Robinson era nga nze omu ku badokita b'eddwaliro lino erya St Joseph's Hospital nga lisangibwa wano Wakiso mu tawuni kanso yennyini, mayiro ntono oba otambulamu nnyo katono okuva ku banka ya Centenary kumpi ne kyaki ya St Jude. Tuyanza musawo bazze eddwaliro lize liteekawo calls ez'enjawulo. Omulundi guno nga tetunabagenda ku mulamwa gwaffe, lwaki mwasalawo sira kulissa ku nkovu? Twalaba nga abantu b'enkovu bano tebafiiriddwako nnyo kubanga ebiseera ebisinga abantu bano okubajjanjaba tubajjanjaba mu ngeri bbiri, either tubawa eddagala oba ne tubalongoosa. Naye abantu abakugu abasinga abalongoosa enkovu zino mu ggwanga yaffe tetubalina. So twalaba nga bwe tuleeta abasawo okuva ebweru basobola okuyambira ddala abantu baffe. So twalaba nga abantu balekeddwa nekikwatako nesalawo ne tuleeta abantu bayambeko ku bantu b'enkovu. Bwe twogera ku nkovu, omuntu atulaba ku terefayina, enkovu kye ki? Kubanga twaliwo ze tulabako, waliwo n'ezibeera munda. Olunaku olwaleero lumukoze kuziri kungulu. Enkovu kye ki era biki ebizireeta ebitera okuleeta enkovu? Kakati enkovu mu lusawo tuziyita scars, ne mu luzungu ziyitibwa scars. Naye scars ezo zijja nga ekiwundu kiwonye, ekintu ekisigalawo yeba enkovu. So enkovu eyo ejja skin eno gy'ozaalibwa nayo eba intact, naye weeba gibreakinga neyulika oba neyuzibwa oba omuliro ne gugyokya, omubiri gugezaako okompasetinga ne gusobole okubika ekiwundu ekyo bwekola enkovu. Naye abantu abamu, ku muntu wa bulijjo enkovu efoominga naye taba nnene nnyo, naye waliwo abantu abamu nga kiri mu buzaale bwabwe nga enkovu zaabwe zigejja nnyo okusinga ez'abalala. Akantu katono kamusazeeko enkovu n'ezimba. Wali abantu abamu nga balina sijja buyita nnyo buzibu naye babazaala nakyo kyekikula kyabwe. Abo be tuli okulako olwaleero. Omuntu omulala atalina buzibu obwo ye enkovu efoominga naye bantu naye bali abalina ekikula ekyo enkovu wejja nga oba asaliddwa oba omuliro gumwokyejja oba amasannyalaze enkovu eba nnene nnyo.
mulimu abantu abamu naddala ennongoosa ey'edda nga basala okuva eno ku lubuto mpaka eno oli n'omusanga ng'alina enkovu nnene ng'ezimbye nga ne bw'aba ayambadde tanyuma waliwo n'abakyala be bakola si naye era enkovu eyo n'ezimba abamu ne kituuka ekiseera nga zibasiiwa. Nsaba otuyambeko wano biki ebimu ebireetera enkovu abantu bano okuba nga zibasiiwa? Ekireetera okubasiiwa ebiseera ebisinga enkovu ebeera ekyakula kyekireetera okubasiiwa. Enkovu ebeera ekyakula kyoba nga samutime zibasiiwa naye mudda nga tekoleddwako ebiseera ebisinga ekivaako tekyamusiba because ebeera emaze okukula naye kireetera okusiiwa kubanga enkovu ebeera ekyakula kyekireetera okusiiwa. Okay. In that period oli bw'aba tannaba kujja ng'oluusi tafunye mukisa enkovu zirongoosebwa wano ku ddwaliro wano? Iye zirongoosebwa. Bw'oba onnongoosezza nga nina enkovu nina garanti nti mumpa garanti nti tegenda kuddamu kukujja oba waliwo possibility y'okugirongoosa n'emala n'enkomawo? Kaakati ekyo nakyo nga wegambye nti abantu abamu omubiri gulina embeera okubanga enkovu efoomingiwa n'ebanga nnene kati abantu abo tulina eddagala erimu erikendeeza enkovu ero so nga tetunnaba kulongoosa oba nga tumaze okulongoosa tubakubamu eddagala eryo. Abantu abasinga babalongoosa enkovu nekomawo because balina ekikuba ekyo nga begambye because era enkovu nebanga weeri n'ogisalawo era omubiri gujja kufuba gulabe nga gubikka ekiwundu ekyo era gujja foominga enkovu still era enkovu eba ejja kukomawo naye kyetukola tukubamu eddagala. Waliwo eddagala ery'enjawulo lyetukubamu enkovu eyo neetakomawo oba neweba ekomiwo nebanga ntono okusinga kweri nga si nnene ng'eri. Omuntu ono gwe mumaze okulongoosa enkovu biki by'omugamba by'ataalikoze oba bye yalikoze nga bw'ogamba nti osiibudde ng'abamu olwaleero be mutandise okusiibula mu ddwaliro biki by'omugamba nti kino ne kino yabeera bakulongoosezza kino ne kino ne kino byewali? Kaakati ekifo mwe batulongoosezza bwe guba mukono tugamba olinemu okukozesa ennyo bw'obanga obadde okola emirimu egy'amaanyi tugamba olinemu okukozesa ennyo era ebiseera ebisinga tubateekako ekyebayita ekiseminti ekyeru ogwo omukono gusobole kubanga guli mu kifo kimu nga tegutambula yatubasibako ebisementi then nekirala ekisementi bwe kivaako then era omugamba omukono okwesa mpolampola okumala emyezi ng'esatu then ng'atandika okukola emirimu egyo. Waliwo abamu ababeera bookeddwa omuliro oli n'osanga ng'okugulu tugeze nga wano eno ng'entumbu eyagala kwegatta eno nga talina bw'atambula kati nabeera kyekimu nti babeera baoperatinze talina kukozesa nnyo kugulu paati eyo era kuba kati actually abantu betulongoosa okusinga si buli nkovu nti tugirongoosa naye enkovu zetulongoosa ng'enkovu eziyiza omuntu okukola emirimu gye kati ng'enkovu ey'ennyingo ya wano ku mukono eyitibwa elbow joint mu lusawo enkovu eri ku knee joint nga omuntu emuziyiza okutambula n'enkovu eziri mu nsingo ng'omuntu emuziyiza kati waliwo n'abalala nga bo ezo tuziyita contracture ezo zegambye mu lusawo then waliwo n'endala eziyitibwa keloids ne contracture za njawulo nja kwogera okuzinnyonnyola kati keloids zo zisobola okubeera mu kifo kyonna nga zo be bantu bali bennakubuulidde abalina ekikula ekyo ng'enkovu zifoominga ne ziba nga nnene nnyo kati zisobola okuba ku matu abakyala abawumula amatu ne bamera obumonde ziyitibwa keloids era newekiba kifuba era esooka ejja nga nnene ne ku feesi abasinga bazina neegejja neba nnene oba ku lubuto ekifo kyonna aziro ngazi afunye obuvune n'afunebwa enkovu eba gyafoominga nnene then balaba balaba egambye nga mu joint like ng'enkovu eri mu joint tuzibwa contracture nti zisinga kuba mu muliro omuntu omuliro nga gumwokyezza omuliro guwe gwokya guleka gukyankalanyiza we gwokyezza kati ebinywa byekwata ebinywa mu kwekwata awantu abadde weewati ne weekwata ne wano olaba kino ekituli ekiri wano nekiziba omukono negubeera bwe so omuntu aba tatasobola kukola mukono gwe nga negwerega bulungi so fe kyetukola tujja netucollecting netusalawo ebinywa ebyekwata tulina engeri gyetukolamu gyetukirongosaamu sijja gendayo nnyo eyo
ne tugattawo n'aba nga asobola okukozesa ekintu kye bulungi. Kati bali aba keroids be balina ekikola kiri kye twayogeddeko, then bano aba contractor bo tebalina kikola kiri naye omuliro gubookya, gusobola nga muliro gwa muliro oba gwa masannyalaze ne gubanga ebinywa byekwata n'aba nga tasobola kukozesa bitundu ebyo. Tuyina ffe waffe eyo ku ground ebintu bye tukola tuwulira nti omuntu bano abakyala naddala abalina obummonde osobola okutuwa bulamu. Abamu bagamba nti bw'okasibako wuzi oba akaso simanyi bwali okiwuliddeko mukama ne kakutukako kiba kiso kitegeeza nti musawo ng'ambulizaako n'abali eyo kutwejjanjabe kikola ekyo oba tukikola mu nsobi netumala ne tuteekawo omunnyo gwaffe naye ate obumu mbala ne bukomawo. Kiyinza okukola gwe kati kyokola kuba enkovu ekintu kyonna ku mubiri kifuna omusaayi. Kati bw'osibako ekintu kyonna n'okinyweza nnyo eyo ekintu ky'omubiri kiba tekifuna musaayi, ekiddirako kiba kijja kufa. Kati bwe kifa kaba kasobola okukola ki? Okutuka. So kiyinza okukola naye ate ebbwawe lisigala we kabudde kiba kiddamu kikule. Waliwo abaana be tulabye be mulongoosezza ababadde n'obugalo. Ffe abantu abamu batya bagamba nti bwakika akantu ako bw'okasalako omuntu asobola okufa kubanga kabeeramu omusaayi mungi nnyo nnyo. Wabeera babeera ne buno ne babeerako n'abalala nga babulina ku bigere nga bwekutte. Nyambirako ku mulabi wange watwejjanjabe. Kaakati okutangaza ku nsonga eyo nze ngamba kisinziira ani akikoze. Omuntu akikoze omusawo akikoze bw'abanga mukugu ekimala tewali kibaawo kuba omulwadde alongoosebwa bulungi n'aweebwa eddagala painkiller ne antibiotics eziyinza okuziyiza infection kuba abasinga balayika bafa nga because ebiwundi bibeera infected. Naye bw'oba ofunye omuntu omutuufu ng'alongoosezza kati nga ffe wano bwekiri okulongoosa omwana tafuna mulabye obulungi wa program twejjanjabe. Tukyali wano ku St Joseph's Hospital, tukyali mu ddongoosezo gye tuyita theatre. Tugenda kubanga tukola ku ssente, temuvaawo tukomawo. Program twejjanjaba bakatweyungako tweyanziza nnyo tweyanzeege. Twogera ku nkovu, twogera ku bugalo buno. Abazadde bangi bambi beeraliikirira nga balabye bazadde abaana n'obugalo, abamu ne bazaala n'abaana nga balina ebintuntu ebiri extra ku mubiri. Naye wano olunaku olwaleero ku program twejjanjabe tukuzaamu essuubi omulungi ali eyo osobola okulongoosebwa omwana n'aterera oba naawe omuntu omukulu ayina enkovu yonna ebadde ekuswaza. Mulimu n'abantu ng'ayina obugere obweyongerako era tukuzaamu essuubi nti basobola okukulongoosa n'otereera n'oddawo n'obeera bulungi. Musawo we twagendedde okummulamu nga nkubuuza ku bugalo buno, waliwo omwana gwe nalabye gwe baalongoosezza, bwe baamulongoosezza ne bamugya ennyama mu kitundu ekimu ne bagiteekawo. Ne mu bitundu ebirala bwe kityo bwe kibeera. Tangaza ku nsonga eyo kati kisinziira ekitundu kye tulongoosezza. Enkovu webanga nnene because tutusaleyo enkovu n'ekendeera. Kati awo we tujja enkovu ddala ku contractor ekinywa ekyekutte tuba tulina okugattawo kuboozi tuba tujjawo ekyo ekiriwo. Kati ebiseera ebisinga kati nga wano bwe tukola tujja skin olususu wano nga ku lubuto ng'okkirira akatundu ne tubikkawo. Basically tusinga kujja wano ne tubikkawo. Lwaki mujjaawo musalawo kujjaawo? Kuba tusuubira nti tewalabika nnyo oli n'obanga omuggyeko tekirabika nnyo. Waliwo n'ensonga naye ensonga enkulu waba tewalabika nnyo oli n'oba omuggyeko tewalabika enkovu eba tekyalabika. Waliwo omukyala gwe twalabyeko omulala gwe mwalongoosezza eriiso. Eriiso lyali ndoozi oba yajja muliro nga wano almost nga takyalaba bulungi. Era ekyo kyekimu oba just mulyongezaako bwongeza? Kati eriiso nalyo era kyetukola kyekimu nga embadde nkunyonnyodde. Tugira ebyo ebinnya ebyekukwate ne tubita ekitundu ekiba kisigaddewo ekiba kinene nga tukwata nga tuzibawo. So eriiso eryo lyabadde lyekutte
singa oba nga waleetegereza bulungi kati twatadde kye kyabadde kiretedde okuba nga lyekutte then ekiwundi kyasigaddewo ne tufuna kaskin oba olususu akatono ne tubikkawo so nakyera ezo nenkovu ze nagambye zicontracture gye twakozeekaawo. Omwana bwe banga bamuzadde ng'alina obugalo banga kiri lyogamba nti kati wano muli seefu mujje omwana tumulongooze. Ebiseera ebisinga mu surgery zino ziyitibwa plastic surgery kuba eno plastic surgery zino zonna plastic surgeries ebiseera ebisinga tutandikira ku myezi 3 abaana bannakimu n'abasigadde naye obwetaavu bwebanga bungi tusobola n'obalongoosezaawo nga naye ebiseera ebisinga tutandikira ku myezi 3 okwambuka. Lwaki myezi 3? Kubanga tuba tusuubira nti omwana atandise okukula ebitundu ebisinga biri bitandise okukula nga tajja kufuna bulabe bw'amaanyi oba tajja kufuna bulabe bwonna kuba omubiri guba gukula. Abaana bano bwe bayingira ku nsi eno eyaffe ey'abakulu oba ey'abalamu babeera bato nnyo ng'ebbeere gyabwe teginaa kumanyira nsi yabweru so tekiba kirungi kubayingizaamu bintu kati okumusala n'ebirala eddagala lye tubakuba omubiri guba tegunnakula bulungi. Abantu abemoparatinze abalina obugalo bannakimu kimutwalira bbanga twano okudwalira amalawo ennaku mmeka? Kati kisinzira gwe tuba tulongooseza. Bannakimu ebiseera ebisinga bamalawo olunaku lumu naddayo waka olunaku lumu nga tumwekkaanya bwe tulaba nga ali bulungi naddayo ewaka naye bano bannamagalo n'ab'enkovu n'olunaku lwe tulongoosezza nga tulaba asobola okuddayo kyekirungi kyokulongoosa kuno. Musawo akalowoozo ke eri abazadde abali eyo ng'oli azadde omwana balina amannya mangi ge babayita mu society amagezi ki g'oyinza omuwa n'abawangala n'enkovu? Amagezi genyinza okuwa abazadde nti temweraliikira ddala abazadde b'abaana bannakimu. Ebiseera ebisinga mu nnono zaffe bano abantu balowooza nti abaana bannakimu babeera bakolimirwa oba nga baliko ekikyamu. Mbakubiriza nti ekintu kino kibaawo mu butonde abantu abamu bakifuna era abaana abo tetulina kubaboola kuba abasinga bambi bakula baboolebwa nga balowooza balina. So ngamba nti kino it is just a medical condition kisobola okujjanjabwa nekiwona omwana ateera bulungi n'oba nga tosobodde ddala omusobo mukulu nga amukozeeko omwana ateera bulungi ng'enkovu terabikana bulungi notamanya nti oba yamanyo gabeerako kuwabwe tosobola. So bakubiriza abaana abo temubakweka mubaleete mu ddwaliro tujja bbawa obuyambi ate nga tukikolera ku bwereere. Era kajja ku mukutu bampita Dr. Robinson Byamukama era nga nsangibwa wano ku St. Joseph's Hospital. Namba yange y'essimu eri 0700-83-47-33. Program Twejjanjabe nga bwe nabagambye era tulina omukyala agenda kuba tubuulira gye yava. Omukyala ono yajja n'enkovu nga nnene nnyo agenda tubuulira yagifuna atya then ate yategeera atya nti bagenda kubanga ate babalongooseza ku bwereere. Nsanyusa okulaba mukwano. Okulaba ku mukwano. Erinnya lyaffe? Birungi Sharifa. Sharifa, waviiriddewa? Naviiridde Ssentema. Wafuna otya enkovu eno? Enkovu eno nina obulwadde obw'ensumbuwa ng'omuntu era ndi ku mpeke z'ebutabika. Bwe mbasimiza empeke ezo tuyinza n'obba tutudde wano nga bwe tuli n'ondaba nga nkola ki ng'ovuddeko nga ngwa kati nali mu ffumbiro nga nfumba nali nfumba buugi. Olina ensimbu? Bangamba si nsimbu. Obeera awo n'ogwa. Kale bwe nstressinga ennyo kijja ne bwe nsanyuka ennyo nga simira mpeke ezo kijja ngwa. Kati nali mu ffumbiro nfumba omwami wange agenze mu nnimiro abaana bali waka bakola birala nalina stress nga nina gwe mmanja. Abaana batuuse okusoma sirina bitabo alemedde ssente zange. Kyenkugambye nti wenstress nga nkola ki kijja awo nakoma otegeera nenda okudda engulu nga ndi mu nnyumba zenna njidde guno omukono oguliko ekiseminti essaawa eno nga guli guti era ng'ebifaananyi byonna mbira mulabye omulungi nga bw'obiraba awo ku TV. nga guli guti guno gwabadde guti nga tegwegolola era abantu bano be banyambye okuba nga guli guti essaawa eno. Ndi musanyufu nnyo sirina kyakubaawo okujjako okubeebaza naye nga kyo kituufu mukolera muyamba.
gwe nga gwe wakitegeera otya? Nakitegeera waliyo mukwano gwange musawo nanzigirira nangamba waliwo chansi, waliwo abantu abagaba emikisa egyo bayamba abantu ne bakolerako bwereere kuba n'engalo mu kujja kuba najja n'ensiriira nga ne bontunuulira oti olaba tisiriiza si lususu kati mu kujjako ebisiriiza ebyo eggumba wano lyasigala bweru kati naŋŋamba ne tutambulako mu malwaliro okukavalinga ennyama eggumba eryo n'okungolola omukono guno ne batusaba miliyoni mmeka 3 nze sirabanga nziwulira buulizi sizirabanga nako sizikwatanga nako era netugamba wae sirina kyakukolayo wabulema kaŋume kuba zo sente sikola ki sizirina netubeerawo n'omwami wange n'abaana baffe bana naye ng'amazima mpulira ennaku ebiseera ebyo gye siina essaawa eno ebiseera ebyo nga mpulira ennaku emirimu gyange tegitambula ndi mukazi mulimi neerimira byembadde sityasobola kola ki kubanga guno omukono gwali guti omuntu akulaba eyo omanyi abantu mu katikitiki nga kamu abantu abali eyo omanyi abantu abalina enkubu balina engeri gye babalabamu omuntu ali eyo gwengeri gy'oteredde nsaba omumpeereyo akalowoozo omuddizeemu essuubi go oli essuubi abandaba ababadde bandaba obubi bo gye bali tebabula oli nagamba bula owonanga nekikutwako ng'olina n'omusajja eyo embeera obadde togenda funa akwagala amazima si kyakirina mukono gwegolola bankubye eddagala mu nkovu baŋŋambye zigenda kubula mbagamba bambi abakampu bye bakola bya ddala okusinziira bwe nazze ne bwendi essaawa eno byaddala abasawo abakulongoseza n'eddwaliro oyinza bagambayo kagambo ki? sina kyenyinza kubaawo okujjako okubasabira mukama abawe bye basinga okwagala ebisingako ne wano bye balina essaawa eno. Tweyanziza nnyo tweyanzira. Program twejjanjabe ey'olunaku olwaleero omulabi omulungi bwetyo bwebadde kansuubire oyina kyofunyeemu. Omuntu ali eyo ng'owangala n'omwana ng'ayina ne bwaba muntu mukulu ng'ayina obugalo ng'ayina enkovu yonna ku mubiri nkwegayiridde toggwamu ssuubi osobola okujja wano ku ddwaliro bajja kubanga ate omwana oyo oba omuntu oyo oba naawe bakolako. Omusawo atugambye bakulongoosa leero osobola okuddayo ku olwo olunaku oba noddayo enkeera bw'obanga embeera si nnungi naye nga basobola okulongoosa n'otererera ddala. Titugenda kubanga tusukkawo tuli mu wiikendi. Mbakubiriza abagenda mu mikolo abali mu mikolo tuvugise obuvunaanyizibwa abali ku kkuba abavuga mbeegayiridde naddala ababooda mbeegayiridde tuvugise obuvunaanyizibwa. Akawuka ka Mukenenya kakyaliyo kakyeriisa nkuuli mbeegayiridde mugende mubakebeze bannaffe abali ku ddagala tubasapootinge tulekerawo ate okubanga tubasosola mbeegayiridde mugende mwekebeze akawuka aka Mukenenya. Tugenda kubanga tusukkawo. Mukama Katonda awangaza amaaso moogi musota mweraba.